abakazi abamu Mukama yabatonda ne Nnabaana bbiri era nga Nnabaana zino zombi zirina obusobozi okukuliramu abaana omulundi gumu. Toseguka ndikuviireko ntono. Omukazi enzaalwa ya Alabama awuniikiriza abasawo olw'okuba nga mu butonde bwe yatondebwa ne Nnabaana bbiri nnambirira. Ayogerako amannya Gekause Hacha okusinziira ku basawo abakazi ab'engeri eno nga baatondebwa ne Nnabaana bbiri mu nsi eno oyinza okusanga omu yekka ku 100 kyokka nga Mukama ye taggwaayo era ebibye birisigala byewuunyisa. Omukazi ayogerwako okubeera ne Nnabaana ebbiri bw'afuna olubuto Nnabaana zombi zikuliramu abaana era ng'ebbanga ttono emabega yawuniikiriza abasawo bwe yazaala abaana babiri wabula nga buli mwana yakulira mu Nnabaana ye. Omukyala ono nga kati atemera mu gy'obukulu 30 olw'okuba abaana bano baakulira mu Nnabaana za njawulo. Omukyala bwe yatuusa okuzaala oba katugambe olubuto bwe lwamuluma omwana mu Nnabaana eyasooka ye yasooka okuzaalibwa era bwe yamala okufuluma ne wayitawo olunaku lulamba n'omwana owookubiri n'azaalibwa enkeera. Omukyala ono abaana bano yabazaalira mu ddwaliro e Birmingham era n'awuniikiriza nnyo abasawo gye yazaalira olwa Nnabaana ebbiri okubeera mu muntu omu ate nga zonna nabo bulungi era nga zombi zasobola okufuna obusobozi obuwanirira abaana ne bakuliramu bulungi nga tebafunye yadde obuzibu era ne bazaalibwa nga balamu. Abaana bano abakulira mu Nnabaana ez'enjawulo omulundi ogumu mu lubuto lw'omuntu omu mu lufuutifuuti bamanyiddwa nga fraternal twins era nga mu kaseera kano abaana b'omukyalo ono balina ennaku z'amazaalibwa za njawulo kubanga bombi baazaalibwa ku nnaku za njawulo newankubadde nga bayingira mu lubuto omulundi gumu. Okusinziira ku basawo omukyalo ono gye yazaalira omwana eyakulira mu Nnabaana eri ku mukono ogwa ddyo guyite right, omukyala ono yamutuuma Roxy n'omwana eyakulira ku mukono ogwa kkono guyite left, omukyala ono n'amutuuma Rebo era nga mu kaseera kano abaana be balamu ddala era nga balabika bulungi. Wabula newankubadde nga abakyala balina Nnabaana ebbiri mu lubuto lumu tebasangika ne mu ggwanga erya Japan eriyo omukyala anyumya nti bwe yali ng'akyali muto bwe yatuuka okugenda mu nsonga mu mwezi gumu yagendanga mu nsonga emirundi 2. Ensonga eno n'emusobera nnyo bw'atyo n'abulirako bazadde be era bazadde be ne batinatina yogayoga mu ddwaliro. Bwe yakeberebwa yasangibwa nga naye ayina Nnabaana bbiri nnambirira bw'atyo yeeraliikirira nnyo ng'alowooza nti oba oliawo taazaale. Wabula bwe yatuuka mu kiseera eky'okufumbirwa n'afuna olubuto. Agamba olubuto yabeera nalwo bulungi wabula okwawukanako n'omukyala oli gwe tusoose okulaba ye mu Nnabaana ze bbiri bombi mwakuliramu abaana ono Nnabaana emu ye yagendamu omwana wabula agamba Nnabaana ey'okubiri era yasigala emuweereza omulimu gw'okugenda mu nsonga newankubadde nga yali lubuto yasigala agenda mu nsonga kubanga Nnabaana emu yali tetuddemu mwana. Kyokka ng'okusinziira ku basawo omukyala bw'aba olubuto taddamu kugenda mu nsonga okutuusa bw'azaala naye ono Nnabaana yemu bwe yatuulamu olubuto era eno ey'okubiri yasigala egenda mu nsonga nga bulijjo bwe guba kubanga ye mu nsonga gumu agendamu emirundi 2 olwa Nnabaana ebbiri z'alina. Kyokka newankubadde Nnabaana emu yasigala egenda mu nsonga yasigala emuleetera embeera y'okugenda mu nsonga naye era olubuto lwali lukula era bwe lutyo olubuto ne lutuuka okuzaalibwa n'azaala bulungi omwana ow'obulenzi nga ne mu kaseera kano mulamu bulungi. Mu kaseera kano agamba musanyufu nnyo kubanga yasobola okuwanirira olubuto mu Nnabaana y'emu era n'agamba nti kati alina obuvumu okubuulira abakyala abayinza okuba nga balina embeera y'emu nga ye nti basobolera ddala bulungi okumalako. Wano mu Buganda omukyala agenda mu nsonga ate ng'alina n'olubuto bw'azaala omwana abaana abo be bazadde be batera okutuuma Namusoke oba Musoke kubanga kiba kitegeeza ti maama yagendanga mu nsonga ate ng'ali lubuto kubanga mu butonde omukyala bw'aba lubuto tateekeddwa kgenda mu nsonga. Naye omukyala ono ow'e Japan olw'okuba alina Nnabaana bbiri ye bwe yafuna olubuto era yasigala agenda mu nsonga. Eventually I compared to the girls around me and I thought I have to stay at home for like 2 days a month and I've got a really big napkin size and I thought I'm different. And I've got 2 periods in the month sometimes, and I've got a really bad PMS, so that's why I'm only healthy for a week of a month. And my mom took me to several clinics, but we couldn't find anything.
So how I discovered was that, and in theory, I can get pregnant in both uteruses at different timings, and it's oh my god, what does it mean? And nkwebaza nnyo okwakumira ku CBS FM UG n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangooko. Nze Emmy April Nakawombe. CBS FM.